Ndi muzzukulu w'omusajja yasemba okusengulwa kuno Mongota bwe yalumba Buvuma. Gavumenti y'abafuzi b'amatwale n'etandika okusengula Abavuma ng'ebatwala abamu ne basindika e Busoga, abalala ne basindika e Busiro, abalala ne basindika e Kyaggwe. Ogwo omulimu baagutandika mu mwaka gwa 1906 paka 1910 nga basengula. Jjajjange Watyamira yasemba okuva kuno. Ye yali agaanye ng'agamba bano bagenda kutuppa ttaka. Era bamuyigisa Mmundu okumutwala. Ne bwe baakomawo nga batutadde nti kati ebivuba bitudde ku nfeeti. Era yasooka okudda. Bukyangaffe emyaka 88. Ate nga si ye jjajjange yasooka kuno. Oyo yali jjajjange wa 8 ebukiyemba. Kakati ate oli yasooka. So bwe nkugamba nti maze emyaka 6 awo towakana. Sebo Honorable Minister, twakuwandiikidde ekiwandiiko kino ng'abantu abali mu kutiisibwatiisibwa era abasuubira okusengulwa ababbi essaawa yonna singa tewabaawo kikolebwa. Ekiwandiiko kino kyateereddwako emikono bassentebe ba LC ezo ezasingidde ddala okuloza ku bukambwe bw'abantu bano. Kuwandiikidde ku lwaffe ne ku lw'abantu abali mu byalo bye tukulembera nga bakiyamaani aba LC, abo abali mu kutiisibwatiisibwa ssaawa yonna okuyinza okuvaamu akatyabaga akannamaddala nga kava mu kusengulwa. Abantu abasukka mu 1000 ku byalo bino wammanga, Munyama, Busoba, Kekejje, Bugongo, ebyo nga biri mu Majjo Parish. Ne kubaako Kisima eri Bukalabati, abo bali mu Namugombe Parish. Ne kubaako Bugema, oyo nga ali mu Buwanga Parish. Ebyo byonna nga biri mu ggombolola ya Nairambi. Basula mu kutya okusengulwa omusajja n'abantu abalala bano wammanga. Mutabwire Patrick, oyo nga mummanyi yali permanent secretary wa Ministry ya Local Government. Christine Tugume, Kereya Birungi, Grace Kaliyesubula, Bosa John Bosco, Kaliyesubula Fenekansi, na Bosa Kate, Kalumba Alan, Serugwa Rogers, Mutesi Zaituni, Kiwuwa Patrick, ne Simbwa Hillary. Simbwa Hillary abasinga ndowooza gwe mumanyi kuba ye mwana waako yali meeya wa Town Council okuva 2011 mpaka 2016. Kyenyamiza nti abantu abo bonna nga bwe boogeddwa waggulu si batuuze ku byalo ebyo bye tumenye, ate si ekyo kyokka, tebalinaako wadde ekibanja kye baali babaddeko nakyo ku byalo ebyo. N'olw'ensonga eyo tebamanyiddwa. Bajja ne bayita mu lukwesikwesi ne bakola ebyapa ku public land eziri mu bitundu ebyo era ne babifuna bye bakaalakaala nabyo. Ebitundu ebyo kwe baafuna ebyapa ffe n'abalala abatali wano kwe tutudde. Bitundu ebyo ettaka lye baafunako ebyapa kuliko block 58, block 10, plot 11 Nkusi Bugongo, ne kubaako block 56, plot 2, 3, 4, 5, 6 eyo Busoba.
Block 62 Kisima, Block 58, Plot 5678 Bugongo. Ebyo byonna nga biri mu Nairambi sub-county. Era twategeera nti tebakomaawo, bagenda ne Bubere Block 17 Plot 2. Bubere eyo kati yali mu Busamuzi, kati eri mu Buvuma Town Council. Newankubadde emirundi gye tusinkana nabo, tubasaba okweyanjula batubuulire be baani. Okujjako okutugamba nti bava Kampala, ne batugamba ekyokubiri nti baliwo ku lwa Mwami Mutabiire Bwire n'abantu be. Ekyamanya kibakaluubirira okwogera agaabwe ng'abantu. Wabula era tebalekaayo okutujuliza ofiisi ya RDC nga batugamba, obabuuza agamba RDC akola ki? Amanyi. RDC amanyi. Bwe baba teboogedde RDC, boogera assistant we Singoma Fred. Be bantu babiri basinga okukola ki? Okwogera. So n'olw'ensonga eyo ebigendererwa byabwe n'emirimu gyabwe gye bajja okukola tugiwe ekitiibwa, kubanga abakulu bali aba ofiisi ya RDC bannannyini ttaka abawatwawulizaako we tubeera, bo bamanyi nti abantu bano batuufu era bazze kukola ki? Ne boogenda ku TikTok kwe balangira ettaka lye batunda era bakinoganya nti lino ettaka liri makubo matuufu na RDC amanyi. So buli muguzi agende ewa RDC President bwe yali amusindika wano, yamusindikayoko n'ettaka ery'okugabako. So muba muli wano nga mulina ensimbi ezibasiiwa mwagala kugula ttaka, ofiisi eyo nzigule okuva Monday paka Friday. Ettaka lyayo teriggwaawo, buli lunaku kweyongerako eppya, kubanga abakulu bano bwe twabakwatira e Bugongo baatugamba mwe musaaga ffe Mutabwire alina ebyapa 10 yiikalo 10 wano, amaanyi galina mangi era ajja kulitwala. Tubagamba kale ajja akole ki? Ajja alitwale, tetujja kufaayo. Kasita eri mu ofiisi emu ku nnene wano eri ettaka, wanaatwala lino tugenda batuwayo wali ettaka ku fayiro batuleeta tufunayo tulituuza okuva RDC. Bwe natuuka mu ofiisi ye nagenda ne kitanga nzaala, zaaliwo omwami Namuyimba Sarafini, ndi muzzukulu wa Birowoozo Sarafini, ndi muzzukulu wa Batyamira nga bonna bagalamidde Buvuma wano Bukiyemba Butabula. Nandyogedde bangi kuba generation ez'abajjajja benyiga osongako ezebase Butabula Buvuma nyingi. Naye mu kuyitibwa ow'ekitiibwa RDC yaŋŋamba nti osaawa n'okulimira ku ttaka lya mukulu Mutabwire former PS. Ne mubuuza oyo abeerawa? Naŋŋamba omwami oyo alina ettaka kuno, mwe mwesenza ku ttaka lye. Twali tukyayogera ow'ekitiibwa chairperson LC5 eyakawummula mwami Adrian Dungu n'ayingira. Wayingira yamuyita n'amugamba jangu njagala obeerewo ng'owulira abantu bano abeetuuza ku ttaka ly'abantu. N'ayanjula omwami Mutabwire. Chairperson Dungu yagamba Mutabwire ffe abamuleeta kuno yatuyambako n'atuwa generator n'ebirala byayongerako. N'agamba naye yawabisibwa Hilary Simbwa n'amunyonnyola n'akakanamuuko, kuba yali akambuwadde nga ngambye jako ebintu bye byonna ku kabanjako sembere eri. Naye nga wadde singa siri ku kyapa
wakiri etteeka erya bonafide occupancy lyandibadde linkwatako, yandibadde limprotecting olwabajjajja bange abebasaawo. Ye singa siri muntu nga nina nti oba ettaka nga nina nina ekibanja, wakiri bagamba wiringi seera wiringi buy, at least bandibadde baga nti tukusasule ovewa. Naye okugamba nti bawano genda bannange, ensonga eyo tuli banyiivu. Omukyala Hawa Ndege etavugira mu mazzi yaŋŋamba nve ku kibanja kyange. Ekyampisa ne kitange, kuba kitange ye yampa obwannannyini, tekyampisa naye. Ne kitange abufuna okuva ku bajjajjaffe, twafuna okweraliikirira. Yaŋŋamba ngenda kuleeta bakwasaganya ettaka lya mwami Mutabwire, naye yansaba mukwatireko okulaba nga nzikusa ensonga ze. Kyanaku tebaalabikako, wabula kye nalaba kwe kunya nze Kigongo Amani, ndi mutuuze ate omwana omuzaale ow'ekyalo Busoba mu muluka guno ogw'Emakya. Era bwekizuulira nti ettaka lyaffe lyafunibwako ebyapa, naye nga mu ngeri gye babifunamu ebyapa ebyo tirina dokimenti yonna, ekiwandiiko kyonna okuviira ddala waffe ku kyalo, kuba konsepti erina okuva ku kyalo nga chairman yawa Mutabwire ne banne olukusa. Ekisookera ddala n'okuba nga alina ekibanja ku kitundu kyaffe ekitaliiwo, ne konsepti eya LC teriiwo. Bwe tutaba eyalandi komiti tebalina dokimenti yonna wadde eminasi ezikwatagana ne Mutabwire nti afuna ettaka evuma. Bwe tuta ku landi boodi nga tebalina yadde dokimenti n'emu wadde application ya Mutabwire ne banne nti basaba ettaka evuma. Naye kyanaku nti alina ettaka esoba mu acres 1000 e Buvuma, nga n'erimu yalitunda mu 2015 ng'alibuza pulojekiti era nakati bali mu kkooti. Era n'ekyennyamiza nti mu biseera omwaka oguwedde mu mwezi gw'e11 ebyapa byonna bye balina information gye nafuna baali balitunda nga baliguza pulojekiti, nga bagala kufera pulojekiti ku 20 babagwe ebyapa ebyo bo bakiveemu. Era ekyo bwe kyagala nga kyatwako Mwami Bisaso Land Management Officer of my district, kati kalagana okuyita ebya ku TikTok n'emikutu ekisigadde gya social media. Era ne balisala bbeeyi nga bwe tumanyi ettaka evumesano liyimiridde, ntasobola kuguza ettaka kati ng'ebusamuzi balina ekazi 2, buli eka kitunda $3 ku $2 ewaffe balamula $4 n'okuteesamuteesa. Abaffe tulagawa ojja kubeera wano nti nze ndi bulungi boogera ku ebitundu bisigadde naye ng'ebitundu bingi ebya affected ku nsonga eyo. Nina ekitonotono kyemmanyi kati badde nsaba ow'ekitiibwa minisita ku lw'abalonzi bo, ku lw'abantu baffe ab'e Buvuma, kye tuba tusookerako oba bita osooka oyimiriza enteekateeka zonna ez'okusindiikiriza buli muntu yenna. Ekyo tuve wano nga bakitegedde, tutandike okuba mu bintu ebyo tooki tulabe oba oli awo tomanya muyinza okubamu abatuufu naye nga bino ebyokusindiikiriza abantu bikole ki inasi stop. Kakati kikola bubi bebagamba nti RDC n'atasobola kujja mu mitingi ng'eno bwete lwakuba nti ku mulembe guno ba RDC balina amaanyi okusinga bamemba ba palamenti. Bw'abagamba nti no simanyi awolereza mukulu Mutabwire, ayinza okuba mutuufu nga Mutabwire yamwana appointment y'obwa RDC kuba bali be balina obuyinza. Naye ate gwe ffe tukulonda kakati ng'ojja kusalawo Saidi gy'ogwako. Owekitiibwa minisita oyo ffe twamala kumulonda ne Kaguta n'amulaba, kati ffe maanyige kitegeeza alina tubeereramu, naffe twongere mubeereramu. Njagala kumaliriza bweti mu mpeera zonna ze tugenda okutema abantu bano okuyambibwa temubeeramu kyakugenda mu kooti. Bwe batugambira nti kugenda mu kooti buyagaani tuba tuwedde kuba teri mazima. Kati tulina kwesotingira eno andikudwe enaafu nti abantu baffe tebali bayolenti ensonga tuzikute mu ngeri ya kisanya ki
kisajja kikulu tuli bakakamu tuli bateefu tuli bawombeefu katwe tuba tuzikute bwe tutyo bwe binajjamu engeri y'okututwala eyo we are not ready to go there ate ekyo mukisa omubi nti ennaku zino bw'oba olwanirira abantu bakutwala eri simanyi gyofukire emirundi esatu zimanyi bayitawo tasikibikwa besimenti bw'oyogera ku mazima baagala kutwalawa mu besimenti kati tetujja genda mu besimenti kukkiriza otwale emmotoka otwale egaali otwale ensimbi naye omukazi n'ettaka fa naawe ate ne President Museveni bwe yajja okuvuma wano ng'akuba kampeyini alina ebigambo byagenda ng'ayogerako nsaba tubifolowinge nga disitulikiti y'e Buvuma tuze tusaba wabeewo degazetment some forest reserves at least out of 19 central forest reserves zigendereko tetuganye kuba tumanya omugaso gw'ekibira naye bigendereko so that that land can accommodate abantu bano basobola okukoleramu nga tebalina ki kweraliikirivu. Honorable Minister, management abantu abateekeddwa okukwasaganya ensonga z'ettaka nabo tebatuyambye era sebo mbadde nsaba nkutumeko ongambireko ow'ekitiibwa His Excellency Museveni bw'aba alonda ba RDCs yeetegereze so zikulonda buloozi bantu abagenda okuvumisa gavumenti yaffe ennungi ne pati ya NRM okwenkanawo bwe nali wali kulumbe nakugamba nti ssebo bwonna owulira ng'afunye ebikonde entalo zijja kuba wakati wange na RDCs naye si lwakuba nti njagala ekifo ky'obwa RDC naye engeri gyakwatamu ensonga z'ettaka. Kinkoze bubi twamwa invitation tazze mbadde njagala kuddamu mweyanjulire nti nze Okyeng'Matya Nixon ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma. Landiroodi omukulu yandibadde ng'akonsaltinga ofiisi yange naye munnange ayisa buyite orders kakati nosanga abantu bano bonna abayinaalemu abalungi osanga bonna bawabye ne bagenda batandika okututuubya kalaasi endala because of only one person. Mayiro yakolwa mu 1900 n'esibwa n'eggwa era buli afuna ekyapa kya Mayiro bamukutuliramu kyobola tolina gyogenda n'owapulaninga bakuwa ekyapa kya Mayiro tosobola genda kusaza oba kumuluka n'oba ettaka lyange eririino bankolera ekyapa kya Mayiro nedda kyobola n'ebyapa bya Mayiro basebo byanyako wobyetegereza tebiriiko deeti kubanga lwaki kiteeberezebwa nti Mayiro ebaddewo kuva 1900 kati ekyapa kya freehold buli lwe kituula ku Mayiro ekyapa kya freehold kirina okusazibwamu kisazibwamu kitya kwekubya enduulu ewa commissioner land registration n'asooka bwe tusooka alina obuyinza obusazaamu freehold yeeyo ekyo kimu waliwo ettaka eriyitibwa eryakenda ettaka eryo mu 1900 teryakolebwa byapa mu 1900 okubazaayo emabega abantu Ssekinoomu ne ofiisi z'Obwakabaka baagabanya ettaka kati we bagabanya ettaka ne wasigalawo eryafirika ndowooza nga bakooye zezo Mayiro akenda ezaterekebwawo olw'Abaganda abaliddako mu ndagaano eyo babiyita Abaganda abaliddako tebaalikolera byapa kati ettaka eryo lyogenda ku district land board
no apply no kubanga ekyaddala kyo tebiriiko biki byapa naye agamu ku mateeka agaliwo nti ettaka eryo mu tteeka ly'ettaka eririwo kati disitulikandi boodi okuwaako ebyapa ebyo kulina okubanga tekuliko wa kibanja naye waliwo ebyapa ebimu biriko block 56 oba mwatuwadde ku biwandiiko ebyo minisita ndowooza obirabe ebyapa ebyo nga tunajja wano twasoose ne tubituuzaamu lulimi lwattaka bayita kutuuzaamu otuuzemu olaba obaddala bigwa ku ttaka lyo twazudde nga wadde biri ku buloko ndala naye obusonda bwabyo ate biringira mu buloko yaffe kati oyo gurawundi okusazaamu wakitegeeza ebyapa ebyo birinako ebitundu ebigwa mu ttaka ery'emirundi ebiri basebo ne banywako ekyo kimenya amateeka era engo obwakabaka ekisooka kya byonna twandibawadde amagezi tukwatire wamu mwabatuuze musobola okubiteramu kabiri tekirungi mubiina buloko ne ploti namba mubiina musooke muteekeko ki ng'ensonga zemuwa okukola ebyapa ebyo mu bibanja byammwe ensonga ngibasomeseza mu miteeka kati ffe ng'obwakabaka tujja kuterako kabiri ng'ensonga gyetuwa kwe kubanga byakolebwa ku mayiro yaffe tutegeeraganye awo wetunaavaawo kitegeeza ebyapa byabwe byasazibwamu bajja kuba tebalinaawo byapa naye n'ekirala kyetwalumiddeko okusinziira mu biwandiiko byaffe owekitiibwa minisita abatuuze b'ebuvuma tebaagala kuwa busuulu ekyo ako nno kabaate tebaagala kuwa busuulu kati mwatukubidde enduulu naye nga naddala bali ku ttaka lyaffe eryamayiro zimanyi erya private mayiro zimanyi batubidde enduulu ffe tulaba ebuvuma bwe tuti tulaba abatuuze baffe baliyo abatuuze nga 10 muliko lizaffe tebakwanga nduulu wadde kyokka tuyinza okutuuka wano ng'abali tugamba maama bannange busuulu naddala wano emajjo mu town center town council wa mitwalo 3 wandiisa ekibanja kyo ofiisi zaffe weeziri owekitiibwa mbu yajja baga yirekitinga wandiisa ekibanja kyo otandike okukiweera busuulu bye baatuuza ku ttaka ly'obwakabaka balabe nga bisazibwamu naye kyalinaku nnyo bwe mbadde mpuliriza wano aboogezi nga boogera nga bawa lipooti ekwata ku ttaka ng'ate owekitiibwa Hilary Simbwa bwe tukiika naye mu lukiiko lwa Buganda ate yakulembedde ate ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka bano ekyennyamiza kibi nnyo kibi ddala ebigambo nze sigenda kuba na bingi kubanga siri mukugu mu byattaka bano be nazze nabo ku sayidi y'Obwakabaka be bakugu mu by'ettaka n'olwekyo nja kubasaba twongere okuwuliziganya mpozi tetuyinza kutunda butaka bwaffe bwetuti wetuli era tekirina gyekikola ki gyetudda mu bayibuli mulimu Zabbuli 23 twogera ku musuumo omulungi bulijjo ava mabega ffe ng'ababaka tugenda kubabeera mabega twagala kintu eki mwe kyetubabanja bumu obumu bwokka bwe bugenda otutuusa kuki ku kye mwagala naye nga temubeere bagumu tetulina gyetukola ki olw'okuba ensonga zino zirimu ebintu bingi ng'ate mwe bye mutamanyi abakugu bokka ne honorable minisita benjagala kati babe nga batubuulira ekiwundu kituuseewa kyasamba eddagala tuvaffe mu kugamba obugambi nti twogera ku byattaka omanye abantu batuwa bululu bagambe nti nakujjaze otulwanira nedda kati twagala ki bwino saagala nakubamalira budde honorable minisita jangu abuuze ku bantu ate twogere ku nsonga ennungamu eranziza